Kyokubiri nze ntunya nnyo mu bulamu bwange ntambulira nnyo kukukkiriza nti okutunulira ekirungi okusinga n'ekibi. Ne n'amaanyi ga sipiika olwaleero tugatesitinze nti byabadde atiisatiisa wano n'alowooza nti yenkomeredde ye Katonda. Naye olwaleero tumulazeeko nti abantu 4 bakutwala ku kiri. Kiyinza okugasa eggwanga lino mu maaso ku biteeso ebirala ebinaddako. Ekyo nakyo tukigezezzaako tukifunye. Ekyokusatu oba ekyokuna simanyi kati n'okubala mujja kugirako. Ekiddako 1 olutalo terunaggwa kubanga ne babadde akitudde ku second reading adduseewo. Kuba mbadde nsuubira nga bamaze okwekuba mu kifuba nti balina numbers. Banaaba n'obumalirivu obutwala ensonga eno ku second reading ne tugenda mu komiti ne mu komiti era tugenda kusimba nakakongo ku buwaayiro bwe tulowooza nti bukulu era tugenda kuddamu kunga abamemba bonna babeeyo. Se tusuubira nti gakyali mabaga. Abantu so temukitwala nti betuluuzinze ku first reading ku second reading kiwedde. Tugenda wali kawaayiro nawe wagenda kubaawo olutalo sematalo kubanga awo tulina obuwaayiro obw'okugyamu. Ffe tulowooza nti akawaayiro aka clause 4 mu bbiiru eyo akagamba nti UCDA ebeere dissolved tugenda kasimbira ekkuuli. Na bino eby'emyaka 5-10 ffe tetubikiririzaamu. Tugamba ministry teri sineteefuteefu era tukyalina so olutalo olw'okuteeka case ey'okuba nti teturationalizinga terunaggwa. N'olwekyo bammemba baffe bonna tubakubiriza ti sipiika waayitira paalamenti yonna era tugenda kuddayo tubeere n'obumalirivu bwe bumu. Era ng'omulimu nga caucus tugenda gukola okwongera okukunga abantu okwogeza eddoboozi erimu n'okulwanyisa obuwaayiro bwonna.